Wadiwe na Kigudu anawachia Vamos jogar plano. Olha o bico Nenga dia sembada kangka pun dipiti. Ada kayu nasu. Ada apa ya? Nze bannona nga byawedde nze sinattaku era nze mbagamba byawe bakakola bulungi batambula esina nali muyuku kanyindi nakikagenda omusajja omanyi abasajja bavuga bwe batise oyo yenyini bagenda sala batekeko kuki bali badde bajja basi mukubu tuddeko ebbali bwe zimalawo ne balowooza nti oba gavumenti yokka yenanyini luguudo lunaasi lw'abantu n'abala tebalukozesengako oluka ne zijja ttano nona ne ziriwanya ne zikasamira olwaluwedde nezikunyikira ku pavement nezikugatta nezikufuuta nezikumalawo ne bananyini sente ne balina emundu neb'obuyinza teboogerwako tebavunaanibwa abaddeko awo mu katawunika kenakigudde awo weyabadde gwe nasembye omulaba nzeemu omulaba nga emotoka emutomedde awo ekalagala motoka kyemutomera motoka eza Bank of Uganda ezitambuza ssente olwaleero ku makya ga leero ku siteegi ku luguudo luno ekalagala omwana waffe owa boda kuba mwita Julius abadde avugira ku siteegi ye Nakigudde wali Bambire bwayingiridde ekimotoka emu ku moroka ezitwala eza Bank of Uganda ezitambuza ssente ey'abakulu. Nze obuzibu okusinziira ku lipooti gye nfunye okuva mu batuuze abalabye ba eyewitness, kirabika omulenzi ono abadde adduka speed. Kakati mu kudduka speed ate owa bbaasi abadde mabega wa bbaasi bwe yagadde okuviira emmotoka ziringa era bazijja ate na overtaking mu kifo ebiseera ebisinga mu mbeera ng'eyo yandibadde ayimirira emabega wa bbaasi nga badde agenda mpola yandibadde ayimirira mabega wa bbaasi mmotoka ziri ne ziyitawo naye nabo ne beeyongerayo. Naye ndowooza olw'okuba abadde avuga speed mu kifo ky'okuyimirira alabye nti ayinza ate okuyingirira bbaasi n'ayagala overtaking ate n'amaliriza ng'ayingiridde emmotoka eri. Idduka nnyo naye amawulire ag'ennaku badde nve bule ntuuka Empambire ne bagamba Julius emmotoka ya ssente emutomedde. Ekitalo nnyo, kitalo ddala.
chairman wa Mpambire mawulire gansanze Mpigi ne baŋŋamba mwami Kaligga yankubidde naŋŋamba waliwo omwana gwe batomera naye alaba ng'owange era nvuze ne njijja mu bwangu ekalagala ngenze tuukawo nga kituufu yooyo kituufu nga yooyo omwana nga wange era abadde abeera Mpambire. Mwana bamuyita Kizito Julius. Myaka abadde mu myaka 23. Liri koona emmotoka y'essente yali kitegedde nti liri koona zino zivudde eno ziwanuzi zigenze kitegeeza agenza okuwooninga eri nga nabano bakoze eki baleese kitegeeza ne bwe yali wooninze yalirekedde gaapu emmotoka eziva eno naye bo bavuga mu nvuga etategeerekeka bavuga bamalayo kkubo bati bavuga kati ekkubo lyabwe tebategeera nti baliko abalala abakola ki abatambulirako kwe kati omuvuzi wa booda bamusise ebbali gy'abadde olwokuba nti bo batambula zigizaga kitegeeza batugende nti ekkubo tulibalekere babeere nga be balitambuliramu bokka tukitegeere tulibalekere. Bamutomeredde wali wansi era ngenze okukkirira nga bamutomeredde bw'abadde asala nga akomawo yaddayo mu kyalo abadde amaze okuvuga Chairman Gonza Kalazari esebo ningamwe abatambulira gavumenti abo abatambulira ku nguudo kuno bakola ebizibu bingi ku makubo naye be balina ssente naye ate n'abanaku ne bagaana tebaagala kubasasula. Lwaki tebaagala kusasula? Basasule abantu, basasule nannyini ppiki, basasule n'obulamu bw'omuntu, baleme kubeera awo nga bagamba bagenda kusasula ne batwala emyaka 10 myaka 3. Naffe tutegeera ssebo bakwate ssente basasule abantu kuba balina ssente. Sala kati nga asala ayise baasi ng'egenda kati ye nga ddeeri emmotoka ya ssente nga naye evaayo yomwe ziri teziyimirira ye musanze nemusitula mu bbanga. zibadde sanga mmeka wakayitawo tonnayita na ssaawa ng'emutomedde ssaawa tennawera. Baasi ebadde everekemu ali baasi wezi emmotoka y'essente ebadde eveera omumaaso kati wa baasi wawulidde emmotoka y'essente nenyigako emabbali kati wa bodaboda abadde aliwa mbirizizo wa baasi kati wayagadde wa baasi wajjeyo kuba mukalabuddeko wa baasi wane emabbali wa boda wayagadde okwenyigamu wane emabbali bwali eno engeri gyavuga nga akola bwati gyamukoze eki gyamusiŋŋaanye n'amuwalulwako omujja wansi naye piki ekibadde wansi yomuwandagala eri ene emutwalya muki piki negendera wansi w'emmotoka mukasuka eri kiwe ekibadde sebu. Nepiki eweddewo kati soka n'emmotoka muzejje evudde eri wansi yesidde zimalayo ekkubo kati waliwo baasi eva Kampala edda Masaka kati nasooka nakoonako ku baasi kati ono abadde mabega wa baasi ng'ali ku piki n'amulumba omukono gwene gwabadde naye nga zibadde zimazeyo ekkubo kati wakonye ku baasi owa baasi n'ajjayo obundi n'alumba ono wabadde ku piki. Kikyosaba ekyakisidenti toyinza kyogerako toyinza kiremesa kuba abadde yakava ewaka kibaawo tozimusabira mumuze mirembe naye ekyakisidenti tolina bwokyewala ku luguudo Katonda yakuuma. kitufiiriddwa obulamu kuba abadde mwana muvubuka muto Bula Kalevu abadde akyakola alina famire gyalese naye obubaka bwenjagala okuwa baganda baffe abavuzi ba bodaboda zino nti sipiidi eno yesinze era kyekimu ku bintu ebikyasinze okuleeta obubenje naddala bodaboda. Weekanga ekintu ng'ovuga sipiidi nga tosobola kusiba n'omaliriza ng'okoze akisidenti. Ekyokubiri kyentegeddeko nti abaleeta ayambadde elementi
ebiseera ebisinga osanga singa ofuna accident ng'obadde oyambadde element osanga obulamu buyinza okutaasibwa naye muganda waffe abadde tayambadde element era njagala okukubiriza ababodaboda naddala wano mu Mpigi ekintu tubadde tubateekamu emisomo egiwera egy'emirundi egy'enjawulo okubayigiriza engeri gy'okwekuumamu naddala nga bali ku luguudo naye ekintu ky'element kikulu nnyo bw'ogyambala n'ofuna accident osanga oyinza okuwona obulamu ne busigalawo naye kyamukisa mubi nti muganda waffe bwatyo bwakoze eki bwatyo bwagenze naye ffe ab'ebyokwerinda tugenda kino kimpadde ekifaananyi nti oba oli awo twetaaga okwongeramu emisomo eri ababodaboda bano bwe twali mu lukiiko olwa District Security Committee wiiki ng'emu emabega ensonga zino zennyini ez'ababodaboda twazoogerako eziruma ababodaboda omuli obubenje nga buno omuli okubbibwa piki zaabwe n'ebintu ebifaanana ng'ebyo era tubadde tuteekateeka okubayita abakulembeze kuba twayisa resolution tuyite abakulembeze ba bodaboda mu Mpigi twongere okubateekamu emisomo bakunge bannaabwe tubateekemu emisomo egyo okulaba nti beeyongera okwekuuma nga bali ku badde edduka olaba eyabise bwabise mupiira neyita wano mpaka wali era sengati yabise mupiira naye badde eyitawo buyisi esibidde eri awo weesibidde okuva eri mmanga netuba tuligula ekitala kimu kyofuna omubaka n'omwetubako nakitugulira tugusewo ngaomulama omugoba w'emmotoka abadde avuga emmotoka tumuyina wano akyakola statement bw'anaamala kukola statement then tujja kuba tuwabulira ekiddako eko erya Kizito Julius mutuuze w'Empambire mutuuze w'Empambire abadde avuga motorcycle namba UFV 948Z nga ya red mu kala. Njagala kubulira aba bodaboda riders nti bwe muba muvuga epikipiki ne mulaba nti emmotoka eyimiridde maaso toyanguwa nnyo giisa tomanyi lwaki eyimiridde kati ono yalabye baasi yamubadde mu maaso eyimiridde ye teyafuddewo n'asalawo asaze busazi ebbaasi emmotoka we yamusangidde nemukuba nemutta n'olwekyo emmotoka yatomedde tugisise eri ku poliisi Empigi ne motorcycle pikipiki y'omufu gy'abadde avuga naye tugina wano ku poliisi mulambo ogwo twagutute mu ddwaliro tukyagezaako okunoonyereza bwe tunaamaliriza fayiro tujja gitwala wamuwabira wa gavumenti atuwabule ekiddako. Saawa 3 n'ekitundu ez'okumakya emmotoka ya Bank of Uganda ebadde eva Masaka ng'etunulidde Kampala ekoza akabenje n'ettomero wa bodaboda n'emuttirawo. Kino kiddiridde nti bwe batuuse Kalagala ebbaasi ya Jaguar ebadde egenda Masaka bwerabye convoy eya Bank of Uganda neyimirira owa bodaboda kyakoze ye n'asalawo asaze ebbaasi ayite agiyiteko awo eri emmotoka wemusangidde nga eno mmotoka na saidi emu emmotoka nemutomerera makati awo nefiirawo. Emmotoka ekoze akabenje ebadde ya Land Cruiser Hunter namba UAY 177Z ebuuseeko n'omupiira. Wenjogerera kati omulambo gwafudde bagugyeewo ne bagutwala mu Mpigi Health Center 4. Atambule aderi ekyengulu jawana asanyongere katono awo